mwebale kujjumbira ensonga eno okubategeeza wawe tutuuse kukuŋŋaanya emikono. Emikono nga bwe mulaba gibadde gitambudde bulungi. Gitambudde bulungi kubanga we tutuuse mukadde kalo toyinza kugamba nti nno nina emikono 3 oba 4. Akasero kaffe kali mu ttengetenge. Tumaze okuyita mu kimu kyakubiri kye twetaaga. Kale n'olwekyo omwangu oba omwogezi w'amangu agamba nti ensolo twagikutte dda ku bwoya. Era neebaza ababaka ba Parliament abasobodde okuyimirirawo ne batuwa emikono. Ensonga eno tebadde nnyangu kubanga nga bwe mukimanyi Parliament eri mu kuwummula. Naye twebaza mmwe bannamawulire abasobodde okukuumira ensonga eno waggulu. Tusanze of course omulimu nga guno tegubeera mwangu. Tusanze obuzibu kubanga ababaka tebali wano. Naye ababaka abamu babadde bavuga butereevu ne bajja ku mmeeza okusayininga ne baddayo. N'olwekyo omulimu ogw'okusayininga emikono gukyagenda bukwakku. Tubeebaza. Twebaza nammwe bannayuganda yonna gye muli. Butereevu ku Beyond the Newsroom gwe mukutu kwogera mu maaso n'okubanga otulabira gwe Sseruganda. Oli wa mukisa okubanga ate at least y'omu ku abo abasookedde ddala okubanga mugoberera emboozi zaffe aze tugera mu maaso n'okubanga tubateerayo. Nkuweereza nsinzira mu kibuga Kampala, eggwanga Uganda mwende. Nze Frank Kasirye muzzukulu wa Kyaddondo ali ku kamera bamuyita Uncle Denny agenze mu maaso n'okubanga ateekateeka ensonga zino nga bwe zitambula munda mu ggwanga Uganda. N'ekifaananyi wama n'endabika bwe nti akawungezako nnaku olwo. Naye nga muli mutya nja kusaasirako abalwaziza abafiiriddwako abantu bammwe abayina abantu bamwe makomera ate naawe yafunye essanyu nsanyukiramu naawe. Muzungu agamba it is very easy to be number one but it is difficult to stay number one. Kakati newankubadde leero oli musanyufu ate tokifuula nti olowooza ojja kubeeranga musanyufu. Awo wennyini awavudde essanyu oba oyongera okunyweza n'okuzibikira ebituli ebiyinza okuleetera ennaku ate mugye bujja mu maaso awo. Sigenda kubanga nkulwisaawo butereevu tugenda batunulira ensonga mpitirivu nnyo. Olunaku lw'olwaleero ababaka aba Parliament bangi abeeyongedde okubanga bassa emikono ku kiwandiiko ekyaweebwayoko omubaka w'emiyaga Theodore Ekikubo ne banne omuli Nsambo wa Saidize eri Kasanda. Mikwano gyange bangi nnyo abaakirimu mpolampola. Naye wetuukidde olunaku olwaleero nga ababaka bangi badde bagezaako okubanga nabo bakyesamba newankubadde ng'ate olwaleero ababaka ab'enjawulo balabiddwako ko nga bagenda mu maaso n'okubanga ate bassaako ko emikono mu kiwandiiko kino ekijjamuko abakomishona bana beddu omuli aba NRM 3 ne opposition omu ate nga yali lead of opposition atali mulala Mathias Mpuuga. Ekiwandiiko kino gwe munnayuganda wekituukidde ng'ensonga nnyingi nnyo ezibadde zizze zoogerwa ku issue ey'omubaka ono Mathias Mpuuga ne banne okwegabanya gye tuwandiise 1.7 billion. Ababaka ba NRM baatwalira obukadde 4 then Mathias Mpuuga n'atwala obukadde 5. Ekintu ekyagera mu maaso n'okubanga kisiikula ab'opposition enjoka ne bagamba nti kisobokera ddala era abamu ku abo baasitukiramu omuli Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine president w'ekibiina kya National Unity Platform naga nti Kasirye nedda ensonga eno yina okulabibwa mu ngeri emu benda tetusobola kukkiriza ffe opposition ate kugenda kukkiriza muntu ava mu opposition kuwakanya oba kwegamba okuyisaamu amaaso ebyo betugera mu maaso n'okubanga tuluwanirira. Jjukira nti opposition ezimu ku nsonga zesinze okwesigamako n'okusimbako kessira zez'okuba nti gavumenti ekozesa bubi ssente y'omubi w'omusolo enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti n'ensonga endala mpitivu nnyo. Engeri opposition gye yagala okukwatamu obukulembeze byemu ku bintu byesinza okubanga yeesigamako kessira. Kakati hojja ne weesanga nti olwaleero ate ebigaanibwa opposition bw'abikola banne bajja mulabamuko mu ngeri emu ebendala. Bobi Wine ng'amaze okwogera ku nsonga eno olukiiko lwa NUP olwa executive lwatwa ne lubaga ebbaluwa ne lugiweereza Speaker Anita Amongi mu Parliament nga lumusaba omwami ono opposition awumuzibwe ku ba commissioner. Bonga tebatunulidde ba commissioner balala ba NRM ba their concern
yali kukyakuba nti ono waabwe yasooka awummuzibwe. Amangu ddala amawulire gatambula nga Zaake mutabani wa Butebi wano Emityana owa Mutyana municipal nga yali agenda okuba nga amuddira mu bigere. Twagenze okuwulira ate nga okusinziira ku mawulire agatandika okujja nga galaga nga Parliament bwe yali kwegamba etunulidde ereeta eno ng'egitunulira ekizimuzimu omugole kyatunulira ettooke ettunga nti tekisoboka bwe tukola ekintu nga kino kuba kuyisaamu lugaayu Parliament. N'ensonga enapitirivu nnyo. Ab'opposition kino kyajja oluvannyuma era lw'okuba nti mu kaseera nnaku ntono nnyo baali bamaze okuwummuza Mathias Mpuuga akubwa opposition kuba leader of opposition ekyategerekeka nti oba oliawo emivuyo gyefaananyirizaako bwe gityo gye gimu ku egyo gyagireetedde Mathias Mpuuga okuba nga awummuzibwa. Ebiwayi bingi byatandika okwetemamu aye nti Bobi Wine Kasirye kye yakoze si kituufu okunenyeza omukulu ng'oyo mu lujjudde tekisoboka. Abu ogenda ku makya n'oga nti owayi kakati abakulu nga bano opposition baludde mu kintu kino kale si kirungi. Kakati bwe kiba nga opposition baludde mu system why would they okubanga batandika okubanga benyigira mu buli bwenguzi kuba okusaka opposition egamba nti meya bano buli bwanguzi bwe nnyini kubanga ne ssente zino tezateesezebwako mu Parliament. Ensonga esibwa nga eri concerned about money at least ebeerako na approval from the Parliament n'akakiiko ka Parliament n'ababaka ba Parliament. So ssente zino bonga bose bafuna ez'akasiimo bazifunawa era nga bw'omugamba nti zaali z'akasiimo bakomishona bulijjo bazze bakafuna. Wini Kiiza baani Basesirye Ogwalu bazze bakafuna ababaddeko nga ba leader of opposition. Munnayuganda njagala kutegezaako nti gwagera mu maaso n'okubanga ogobera ku Next Edition TV. Nebe naga Next Edition TV Beyond the Newsroom azangoberera enfunda zonna eziwera ebintu bitandise okutagaza abantu nga batandise okuba Bobi Wine ebituli nga bamulaga nga ye mubi. Twabadde tukyalyawo General Secretary w'ekisinde ekitembeeta mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ekya PLU ate era nga ye Deputy Spokesperson atali mulala wabula Daudi David Kabanda oyo no mbaka wa Kasambya naye n'asituka n'aga nti owaayi ensonga nno Bobi Wine bukyanga tetutera kubeera ku ludda lwe lumu ku luno tulabisa okubeera ku ludda lwe lumu. Abaffe naffe aba PLU abali mu kuleeta Kayinero gaba muhoozi twagala accountability twagala in details okunnyonnyolebwa ssente zino ani aziprovinga ani aprovinga ssente zino okusinziira ku General Secretary w'ekibiina kino Daudi David Kabanda keke nti Kasirye naffe twagala okutegeera kubanga tuyinza okkeera ku makya nituwooza bino ntalo za opposition but kino kigenze beyond opposition according to what we see now kigenze beyond the opposition kubanga ssente zibadde zisaasaanyizibwa wano mu Parliament mu ngeri ey'amankwetu. So lwetwagala kutegeera nga Bede bwanika ne banne basituse ebitundu by'e Masaka bawakanya Bobi Wine ekyokuvayo ko navoola mukulembeze munnaabwe bo kye bayita okuvoola nti yamulumirira kugamba yamulumiriza okulya ssente mu lwatu. Munnayuganda abaka ba Parliament aba NRM nga beegattiddwako n'aba opposition basituka ne babaga kye tuwandiise oba ne bawandiika ekibaluwa mwe bagenda mu maaso n'okunoonyeza emikono mu babaka bannaabwe ekyokugyamu obwesige bakamishona nga tebasasudde oba oli opposition oba wa NRM wabula mwenna. Kakati okusinziira ku wiiki ewedde gwe munnayuganda akeera mu maaso n'okubanga ngobera ku Beyond the Newsroom omukutu gw'ofunirako amawulire gano Theodore Sekikubo Nsamba Patrick Barnabas Tinkasimire n'ababaka abalala ab'enjawulo batudde ne bayisa ekibaluwa wabula mu kibaluwa kino nga beetaaga ababaka bannaabwe okubawa emikono egikakasa nti abaayi nammwe enguzi mugivumirira. Kino kikolebwa mu lwatu ekitali kya munkukutu because buli wenda byonnaku olwaleero ndabye buli omu kakati Kasirye bino biringa bya togikwatako ogati owaayi ize omukono ngutaddeko ng'oli mu kamera tulabe baani abawagira enguzi n'abatajine kugamba abagiwakanya n'abagiremezaawo takeeza okulaba ababaka banyi atasoga nti owaayi kino nno kakati abeewanga abalonzi bandaba bajja kundaba. Munnayuganda njagala kutegeesaako nti olunaku olwali leader of opposition Joel Ssenyonyi y'omu ku abo abasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi
okusisinkana Theodore Sekikomba Kaweddemu emiyaga newankubadde nga naye alinako obunafu okusiza kubaganya okuteekako emikono abakyaganye nga mukwano gwange ono Lutamaguzo we Nakaseke aga nti ne bano nabo bakyanoonya nabo tukyabeetegereza nze saagala bintu byakukyamuukirira nandisaako omukono gwabwe gwange nga nabo benoonyeza byabwe kale nze ogwange kale kibi era sikyagala naye nabo Theodore Sekikubo kuva ddi njagala kutegeezako gwe Munnayuganda Leader of Opposition Joel Ssenyonyi y'omu ku abo olunaku olwabataddeko okw'omukono. Ndabye omubaka wa Mutiana Municipality atali mulala Zaake oyo nno nga naye opposition y'omu ku abataddeko okw'omukono. Ndabye Evans Kanyike owa Bukoto East naye olunaku olwataddeko okw'omukono. Anendaba omubaka wa Nansana Municipality naye y'omu ku abageze maaso n'okubanga ate bateekako emikono. Ndabye mukwano gwange Agnes Iziti omukyalo ono Minister Namuganza yes naye y'omu ku abageze maaso n'okubanga bassaako ko omukono babaga nti owayi bwe kibanga kyakuvumirira bali banguzi ate nze nenkera ku makya nensirika nedda wabula amawulire gengensembi okubanga nfuna gwe Munnayuganda ngobera ku Beyond Newsroom omu ku bakamishona njagala owulirize wano bulungi omu ku bakamishona Solomon abamu ku abo abaagabana obukadde ebina alabiddwako mu katambi ng'ali ne Theodore Sekikubo ng'amuperereza ensonga zino lwaki tozireka Bible ogisoma bulungi ebigambo by'omukulu kamishona abuuza Bible ogisoma bulungi ojjukira lwe baleetera Yesu omukyala eyali ayenze nga baagala okumutta nga baagala okumussa amayinja Yesu yabaddamu atya nti Sekikubo atamukuba atakikolanga kamukuba ejjinja kakali namugamba nti nange kyengezaako okutegeeza owaji ani atakikolangako wano mu Parliament oyo atolekeza ejjinja omukulu lwaki teweesonyiwa nsonga zino Munnayuganda gwangoberera ku Beyond Newsroom njagala kutegeezaako nti Sekikubo amugaye nti owaayi ffe kakati bwe kibanga kyanguzi ojja kutusonyiwa tetugenda kuyimiriza ensonga eno abaka bangi bakyagenda maaso n'okubanga beesowolayo okulabika nga bassaako ko emikono egijjamu bakomishona amaaso bino bijjidde mu kaseera nga n'omukulembeze w'eggwanga yamala dde okuyisa ekipapula kibakuntumye ekyagala okukonfaminga n'okunoonyereza ku by'obugagga bya Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi yalagira kalisoliso wa gavumenti ne Minister avunanyizibwa ku nsonga z'ebweru owaayi omukyalo ono ebyobugagga ebimwogerwako byalina mu ggwanga lya Bungereza olaba otya nga bituufu oba si bituufu kakati kitegeeza nti n'omukulembeze eggwanga alina okubuusabuusa okutandikira ddala ku ani akulira Parliament oba atwala Parliament jjukira mu kaseera ke kamu waliwo ebbaluwa eyajja n'okutuusa olunaku lw'olwaliro nga bamu bakyagera maaso n'okugamba nti waliwo ko ebitaatambula bulungi ebbaluwa eno eryoka eddizibweyo eyaliko ko omukono gw'omukulembeze w'eggwanga ng'ekonfaminga nayo okwagala okubuuza n'okumanya ensimbi zino 1.7 billion gye zaatambulamu. Njagala kutegeezaako nti ensonga ezikwatagana tugenda mu maaso n'okubanga tuzikuleetera n'okwongera okuzimanya mpaka gye binaggweera. Beyond Newsroom gwe mukutu subscribinga sharinga commentinga oyongera okumanyisa bannyinaffe abalala bonna tuguno gwe mukutu kubateekeddwa banga bafunira amawulire yenze muzzukulu wa Chaddondo Frank Asiri olunaku lwaliro sisusse wano. A very good evening, good afternoon, good morning.